Mawulire gannako ab'emikwano abandaba omuwala ono wano tuli ku kitebe yakakiddwa okutambula najja wano. Omuwala ono Kadama, amannya gantegeezezza ye Pamela. Naye wannyonnyodde embeera ye wembitunuddemu ne ndaba nga biyungula amaziga. Ate nange ne ngattagatta nga ne we ŋŋamba nti akammuteeke wano oba tulabe engeri gye tumuyamba. Kino ekitebe mukimanyi abafolowinga obulungi ensonga za Gganjano Ama omukunja atasera mumanyi waliwo boosi waawo ateetaagira ddala kulaba ku kitonde ekikazi ne w'omunnyonnyola nti ono mukazi munne ennaku ono ennaku emuyiseemu. Kye nasazeewo ne ŋŋamba oluusi ebizibu ebimu biba binene ng'osazeewo okisigaze ku mutima naye w'ogamba nti kansheyalingeko ne gundi ekibadde ekinene kisobola ofuuka ekitono. Ekyeyo akubye ebyeyo eby'enjawulo ennaku enkutte nga nnyonnyola naŋŋamba sirina yadde ekikumi, sirina yadde omulimu, abaana bantunuulidde, tusula nga we tuli, obulamu ne butuuka ku levo ng'ayagala kwejja mu nsi ne mugamba lindako tosooka kukikola. Mu nkola eno ne ŋŋamba okusinga okulinda afudde njije tugambe rest in peace, ne ŋŋamba atusobola okugattako ffenna wasobola tusobola okubanga ekizibu kyalina ebimu ku binene kuba buli wagamba nina abaana bayitirivu navudde Saudi Arabia ekyeyo kyansaze flat sikola. What is it for the mean? Tusobola okugattira wamu obwongo ne wabaawa ŋŋamba mukunja omuwala oyo kamuwa omulimu ajja akole. Nze nzikiriza nti ebiseera ebisinga omuntu bw'afuna omulimu ebisigadde bigonjooka mpola mpola. Njagala okusooka nkimanyi tuli mu mbeera eggwanga lyonna kiyongobero naye ensonga eno nkulu kati sooke tugijjewo. Sanyusa okulaba weyanjulira abantu abo amannya go basobole okutegeera. Bonna abandaba abali eyo mu mawanga ne mu nsi ez'enjawulo zonna ze sijja okwatula mwena mbatumidde nnyo era nga ndi musanyufu nnyo okubeera ku midiya wano n'omukunja atasera. Nagenza okujja ku midiya eno nga nange nsobeddwa ensi enfundikiridde ntunula kkono ne ku ddyo nga siraba we neekuba okujja ku midiya. Amannya go gwa amanya amatuufu nze Pamela Faida era nga ndi nzaalwa ya Mwarua yadde saakulirayo. Nkulidde mu Baganda era olulimi Oluganda lwe lulimi lwensinga okwenyumirizaamu lwentegeera. Osembyeyo kuva ku kyeyo ki? Ekyeyo kyensembezaayo kye kino eky'e Saudi Arabia. Obadde Kadama we Saudi. Owe Saudi gwe bayita Promax. Balina amanya ge beeyita okwo ku internet. Kadama Promax. Kati gwe obadde Kadama ki? Kadama Promax. Naye wabaayo embeera y'okunyega kati embeera emala okukuba n'ekussa eno wansi ofuuka Kadama ki? Katooki. Erinnya balekere tetunnabako. Okay. Ebyeyo obadde sofa wakakuba ebyeyo bimeka? Nakakuba ebyeyo kati bya mirundi 3. Wasooka mu nsi ki? Nasookera mu Saudi Arabia. Myaka emeka? Emyaka 2. Nengende Jordan myaka 2. Ejeena. Nenzirayo Saudi era myaka 2. Myaka 6. Naye kati watandika ogenda ku kyeyo ng'olina emyaka emeka? Natandika ogenda ku kyeyo nalina kuba ondabikira ng'akaana akato. Si kaana kato nno munnange lwa nkula yange. Okay. Bwentyo bwe nakula. Okay. Bitabuka bitya bituuke ki ekikukomyawo ove ku kyeyo kuba tumanyi obadde ng'osasulwa sente mmeka? Kuba obadde emyaka 2. Mu contract mbale nsasula ryalusi 9. Mu za Uganda ye sente mmeka? Nze ndowooza ze 95. 95 emyaka 2 lwafule ye bukadde nga bumeka? Kiva kitya kivaawo atodde nga tolina yadde 10? Kaakati ebintu bino byayingiramu nga bw'ogamba nti omuntu oba weegaseeko n'abalala ate nga badipendingira ku gw'omu sente zigenda nnyingi. Balala ki abaakwegattako? Balala baneegattako be ba famire yange. Maama ne baganda bange. Famire eyo mu kugenda yakuyambako? Tewali n'omu eyanyamba. Naye ate watuuka eri ate bwe nfuna obuzibu abantu banengeza famire yange
family yange kakati nageza engeri gyesaakula nabo nagezaako nnyo okubasembeza tubeere bumu naye ate okubasembeza tubeere bumu ng'ebibalo byabwe tebiconcentratinga na byange nti tukwatagane tuyambagane. Kati walingeri sente waweerezanga? Naweerezanga sente za kuyamba sister wange ne brother wange basome n'abaana bange basome naye nga obuvunaanyizibwa bwonna nze alina obutwala rent bwe basula okulya kwabwe okunywa bwe balwala ate ne sister wange naye mu covid awo nali simanyi nange nga nakagenda Saudi nali nakatuuka emyezi ng'ebiri ne banga sister wange ali lubuto anaatera ozaala ekitegeeza ali yalufuna ne we nabeera naye wano nga yali alulina nga nze simanyi bumanya kakati ne bangamba nti anaatera ozaala era naye n'azaala awo wonna obuzibu bwonna bwe natuukamu. On addition to kusisitawo abaana olina bameka? Abaana nina babiri basatu nina basatu kubanga nina first born mulenzi second born muwala third born bali balongo omu yabuuka nazaala omulamu omu yaliwo. Bataata baabwe balamu oba nabo Katonda baafa? Taata waabwe gyali kuba nze obulamu bwange bwonna mikwano gyaffe mujja kunsonyiwa olumu mbuuzaamu ku bibuuzo nga biri ttaafu naye bituyamba like ne tufunira ddala ensonga enkulu n'eviirayo ddala bataata weebali? Si bataata naye taata. Bonna bataata saagala abasajja bangi mu bulamu bwange bwonna saagalako basajja bangi kuba nakulira mu bulamu bwa bizibu kubonaabona saakula na maama saakula na taata nakulira mu bwawusigala mu mikono gy'abantu nga bonogamba nti mbadde nkolera mu maka ag'agundi kati nkoyeewo emirimu mingi sisasula nfunyewo challenge n'obuuka n'ogenda mu maka malala n'obeerayo emwaka nga gumu bwotyo nze ntambula bwenti okutuusa lwenako obwawusigala neefumbirwa nengamba kanfuna omusajja nfumbirwa era nafuna musajja awo namujja nakukuba awo yali akola ne saaluuni yali akola mu saaluuni bwe yankwana nenzikiriza bwe nakkiriza nensalawo setolinge naye. Kwokusomako wasomako? Saasoma nnyo saasoma okwali okusoma natandikira mu P3 era nakoma mu P5. Somero ki tulabe baba obi baba ogizi bwe? Essomero nasomera mu Alpha and Omega liri Salama Road Machi kulwe Katosi. Katosi that is Mukono. Oyite wantoni noyingira eyo mundeeyo nobanga agenda Katosi naye totuuka Katosi kati osookera Kisoga wova Kisoga nodda Salama. Tudde ku sente z'ekyeyo mu bufunze sente z'obadde okola e Saudi Arabia nga Kadama ab'enganda baziridde bwe bamala okuzirya kati wakomyewo family bakuyambye batya? Tewali kuba sister wange gwe naleeta ndabirire olwokuba alaba nti maama w'abaana bano taliiwo ate bwemba siriiwo abeefuulira abayisawuli abatulugunya abakuba tabayisanga baana ba sister wawe tabalabirira. Ye yeefaako yekka nga bw'ogamba nti nze nfa ku lubuto lwange. Sister wamuleka wano awali abaana bo? Namuleka awali ne bbaawo? Bbaawo wange twayawukana naye mu 2015 era n'omukwawukana tebyali birungi. Omusajja yanzirukako nga nina olubuto olw'abalongo abo n'abaana babiri nembonaabona nga nsulana ku street era basooka kunteeka ku gataliiko nfuufu ne bantimba ku mpapula z'amawulire. Musajja bamuyita Kirunda Zubairi. Anko Kirunda Zubairi taata. Omusajja oyo yanzirukako okuva olwo abadde nga awulira nti nkomyewo Saudi agezaako komawo gyendi animbikirize ebintu nga byafuka byampankuwe nga ayagala bw'aba mpa 15,000 ez'okulya ewaka ez'abaana ntumala kuddingana kati ng'ayagala tuddiŋŋane muwase n'abaana be ate babazadde ebweru. Kazi Kadama yawasa tebamuwasa? Nga
olw'okuba nti nagula epoloti ku kyalo, akapoloti ke nagula ku kyalo ewaabwe. Kyeeyo kyawe ekyo ekyavaamu akapoloti? Ekyeeyo ky'e Saudi ekyasooka. Saudi Arabia, obugalo bwonna bwammwe. Ekyeeyo ekyokubiri ekya Jordan kye kyazimba emizigo rooms ezo 2, si mizigo naye nazimba rooms 2. Kakati buli lwawulira nti nakomyewo okuva ebweru agezaako okujja okulyetinga friendship eyo mbu tudingane naye ng'abala kwagala tudingane nga muwasa n'abaana ba oba 2 oba 3 bonna bemba musanze nabo ng'osobola okuwasa omusajja ng'alina abaana babazadde gwe nga nawe yakulekawo weetoberedde wekatalina kyakuyambeku weetoberedde noweetuuza woba weetuusizza. Malema ye ate omuwasa kikwanguyira kuba gwe abaawo amateeka. Ate aba agenda kusuulira obuvunaanyizibwa nga ate nawe weeremeredde ne baano be yakuzaalamu. Kati laba era still ndi mu kweyiiya kulaba nga mbeesawo abaana bano be yanzaala mutampa wadde olwaga yabula simulaba era nange olw'okutayagala stress simunoonya kuba kati oyo namutta njiya bulamu bwange nze n'abaana bange. Wama gwali eyo ng'oyagala okumpa obuyambi bwonna bw'osobola okumpa totunuulira taata w'abaana nti aliwo, tunuulira nze yamba eggwanga. Abaana mabujjega oyamba ggwanga, tunuulira nze. Abaana bali mu myaka emeka bali situuse mu bibiina ki mu kusoma kwabwe? Abaana bali mu omukulu ali mu P4 omwaka guno ayingidde P5. Owokubiri ayingidde P4 kuba abadde mu P3 guno omwaka ayingidde P4. Then omulongo ayingidde P1 kuba abadde mu top. Bonna nga gwe abaweerera? Bonna nga nze abaweerera. Kadama beetaaga bafunirwa kifo mu parliament. Kakati nze wentuukidde at this end, wentuukidde ku end ngenza okulaba nga sente za third term saazisasula. Kakati ate second term bamanja abantu baleeta kuba essomero libaagala nnyo, bamanja baleeta obakomyawo basome. Abaana atera otandika okusoma naye kati simanyi sirina ntandikwa ne landlady agenda kungoba mu nnyumba. Ndi confused, ngezizzaako okwetetenkanya nawali n'ebiganye. Kakapito ke najja nako kali katono nnyo nga tekalina bizinesi gyesobola kukola esobola kumbeesawo n'abaana. Nemereddwa kuba ensonga eyanzigisaayo abaana eri mu kyalo kuba nti essomero lyali wala ate nga yadde essomero ekyokuba nga essomero si ddungi si kikulu kuba abaana bangi basomera mu byalo era ne bakuguka naye essomero distance liri wala. Abaana babeera babonaabona nnyo naddala mu biseera by'enkuba nga maama taliiwo nga maama ali ku byeyo. Kakati kwe kubajjayo mbaleete mu kibuga okumpi n'essomero kuba kati wenapangisa wali kumpi n'essomero. Wenapangisa wali kumpi n'essomero abaana banguyibwa okutambula ogenda ku ssomero. Anyway, omuntu eyandyagadde okuyamba owulira nga bandikutaasiza bandikudduukiridde batya? Nze mpulira nga njagala kale omuntu aba nga alina omulimu sijja gamba mulimu ki kubanga nze kennyini saasoma. Sirina mulimu gwa mutwe nti guguno nti wemba sikubye kyeeyo nti nja kubeesingira ku guno omulimu. Omulimu gwe naalibadde nsobola okubeesingirako kwe kwalibadde ng'okugamba nti nze neetandikiddewo bizinesi eyange nga nina edduuka nentuula omwo balya buwunga oba ki nentuula omwo naye okutwalizaamu nze ngamba nandyetaaze kapito. Kwokukola osobola opatikana ng'omuntu? Nsobola opatikana ng'omuntu nze naye sineetaaga kapito lya dduuka ntuule omwo nkole. Nsobola okuba nga ntetenkanyiza abaana bange okusoma ne renti biki. Kakati laba renti landlady agamba nti ne weetubadde tupangisa nannyini waawo ayagala atunzeewo oba yatundawo simanyi naye batugamba tunoonye wetudda nawo sirabawo. Nebyo byonna abintaddemu naye ne renti we ow'omwezi guno amwagala. Olina ennamba y'essimu? Enamba oba enamba gye wankubiddeko ndaba ye Saudi oba si y'ebweru si yawa? Olina ennamba nga yawano? Nina ennamba yawano nayo sigimanyi bulungi. Simanyi bagiyita Afrosef naye Afrosef simanyi bagiyita batabi. Bakadama mugenda okudda ebimumba mwabyerabira.
Like a mobile. It's mine like mobile. Useless. Like a mobile tena nyuma kutena namba yonna. Sina namba yonna ate sina jukira oba ofunye namba olina okola registration. Kyekyagano kola registration. Sina national ID. National ID eriwa. National ID yange nagireke Jordan. Soke tulunonye engeri awo tugenda okuba nawo ate wazibu nnyo mbadde sikimanyi nti bakadaama oluusi ate babawambako n'ebiwandiiko byabwe documents nga national ID, passport n'ebirala ebimu mba sibimanyi mujja kunsaasira. Tusooke tusale amagezi muti yenna asobola owa omwana ono omulimu. Nina bafaanizi bangi nga emirimu osobola otuconnectinga asooka afune omulimu akasente ako kanaasevinga okusoma kugenda okuddamu okutandika kuba kuuko okutuuse ng'alinako kaataddewooko. Talina namba ya simu writing for about now. Enamba yange ey'essimu eri 0755 32 65 55. Eyitamu direct ne ku WhatsApp kweri. Oba onkwasaganyiza nga ndi bize muko n'ogikuba nennemu okufuna osobola okubirako omu ku bantu abambeera ennyo ku lusegere abamu ku babosi. Nsomera enamba yawo speed 0755 81 36 00. ya enamba ezo zonna osobola bambi munnayuganda munnaffe maama of 3 children then tuyambagane mu mbeera eyo afuna akalimu n'obuyambi obulala obugwa mu kko eryo kiba kitukolera nnyo. Njagala nsooka kubuuza mu mutima gw'olinamu essuubi eriddayo okukuba ekyeyo mu bulamu bwo bifo nga tonafa? Ekyo kyembadde njagalira ddala lwa nsonga saamanyira bintu byakusabiriza, saamanyira bintu byakukuba ennaku yange ku muntu kuddaawo nkabiira ono leero luli namanyira kwekolera lwakuba nti omulimu experience nina ogu gwagwa house gaalo Kadama olw'okuba nti gwe nakuliramu okuva nga ndi muto n'okutuuka wenkuze era okutuuka okufumbirwa gwe mulimu gwe navaamu. Naye lwakuba nti omulimu ogwa house gaalo wano e Uganda gufuna kitono gunyoomebwa tebaguwa value era house gaalo wa Uganda afuna sente meka? mitwalo oba mukaaga ekinene ennyo afuna mitwalo 10. Mpulira mbw ebyo n'15. Abo abaana b'endaba abakola bwa usigaalo bafuna emitwalo 60, 70, 80. Bakubalira bakusuza abakuliisa. Ekitegeeza owanga nziba oba nze ow'ekisa ennyo mitwalo 6 10. Ekinene nnyo 10. Bakubalira emmere gy'olya n'okusuza. Kati oba n'omuntu ng'obeera naye aba talina kulya oba olina nga kyalidde okibala Uganda nge yaleeta kugenda kwebuzisa ku bawusigalo baba neiba bange nyongera bamemba njagala kakasa oba ensonga eyo ntuufu gye muŋŋamba me buli kye muŋŋamba nyongera okunoonyereza ntuufu waliwo yajja mu inbox yange anoonya bawusigalo nembuuza obasasula mmeka naŋŋamba ngenda baliisa mbasuza gye yakulembeza n'agamba mbawe emitwalo 8. Yensonga lwaki abaana bala abasinga badduse ku byeyo n'agamba bakirika ŋŋende eyo binsale nkwate 8 oba 9 oba akakadde nkaweereza ab'ewaka bakalye. Okay, ebiwandiiko byo bibula bitya bisigala bitya mu nsi z'Abawarabu gwenga Kadama? Ekisookera ddala national ID yange nali mazeko contract njagala kujja naye nga family eyo nali ndabira mukadde na muzeeyi bali bakadde abaana bakula tebabeerawo. Kati nali mazeko contract naye Mukama mwebaza nti nfunye nnyo favor mu bantu bange bwe ntuuka mu maka g'Omuwarabu aba taagala kwawukana nange aba ayagala wakira aneekwate ku lugoye bwatiti ntambule aneewalulirako bwewalulizi. Kati nze natuuka contracting eweddeko nga nina okuddayo. Jjukira tuli ku bunkenke covid esembedde smile lockdown e Uganda abaana banalya ki ate biki ebyo byonna nga bindi ku bwongo nga yayagala nsigale wonsaninge contract ne mugamba nedda nambuuza omukadde wange kuba yali musajja na mukyala naye nga omuzeeyi ye mukulu naye nga yalinamu kumaanyi wakaawo
kati omukadde ye yali agongobalira ddala ng'alinga mulambo wakwambaza bipampa bikiwe bityo kati nga yategeera obwo n'aŋŋamba naye kati bw'onoogenda omukadde wange ono anaabeerawo atya ne mugamba kale kola renewing ticket nze ngende just kaseera katonoyo nkomewo mubbeko n'ebyentereze waka nkomewo n'aŋŋamba kale naye sigenda kukwesiga okukwesiga ogenda kumala kuleka wano 2,000 eza Uganda ezeeri yanzijjako 2,000 eza dollars ekitegeeza sente zinali nina okudda nazo ezisinga yazisigaza ebyo byonna ng'ayagala ki nsobole okutuuka eno nzireyo kati namala naŋŋamba nti ebintu bye ebimu tobitwala bw'onooba obitutte tojja kudda nanzijjako national ID yange nanzijjako engoye zange kuba yali yampa odrop ate nga bali bantu balamu bambi nga bampa balina obusente bwe bampa nga bwogamba nti leero kisiibo kyawedde tuli mu kujaguza odrop yo mwalimu ngoye ki kuba nina engoye ze ndaba Kadama ze bambala mikwano gyange nedda bali banjawulo Jordan eri so different era nze Jordan njagalayo nnyo Jordan nze nafunirayo favor Jordan banesimalina kyenjogera kusagala kwogera kibi ku Jordan kuba nze ndabidde emikisa ku Jordan era singa nali sagala nakudda Jordan singa tekyali baana nali njagala mbeera eddala eyo okumala ebbanga kuba nze Jordan gyempuliramu emirembe kati nze omuzeeyi yali yampa odrop nga nze ampa ssente nayita mukamutabani we nantwala mu katale gye bagula engoye neeronderamu engoye zensinga okwagala oba za bbeeyi zitya nengulayo engoye zange ngaera odrop yange mu bufunze engoye zonna yazisigaza national ID yagisigaza kyekirala n'okomawo nenkomawo nga ŋŋamba nti nsobole oddayo otya nga national ID yasigala kati ate wa accessinga atya okuddayo kakati olwokuba nalina passport yandekera passport nga passport eyo yadde kati saawa zino eri expired naye ebiseera bye yali ekyakola kati najja ne passport yange naye era bwe natuuka eno nafuna challenge nene nga buli kimu kyetaaga national ID oguze ka line oyagala kuregisteringa line oteke mu simu yo odde online bakusaba national ID kati nga nafuna challenge zinene era passport bwewala yanyamba era nentambulirako okugenda e Saudi naye era national ID nakati yekyantawanya era kyekizibu kyenina essaawa zino kubanga siinaki kimanyi national ID asobola okuliniowalinga abanga alina amanyi nina photocopy kitegeezesa okuliniowalinga kyemanyi anko Jonathan mukama wange yakasonga ako busonga bwangu nnyo gy'oli taata akogenda kunnyambako kuba nze njagala nnyo ebintu ebikutuka cap ne tukola ku kizibu ne kivaawo ate ne tulaba ebirala ebiddako ekyo nkitegedde byasigalayo kati ekitegeeza ndowooze ba kampuni eyakutwalayo ebyo byonna bituukawo kampuni eba erina kyemanyi gwe kampuni akalimi kali wano kusenda oggukeyo kasitomala oggukayo ebibyo ne kampuni biba biwedde ofa lumu kampuni teddamu okoma giwulira buwulizi ku ssimu nga mukama wa agiroopera bakkiriza mukama wo tebakkirizamu gwe Katonda bw'akuyamba ne bakukirizaamu n'akuwoyawooya akukirizaamu naye ng'akuwoyawooya akugamba asigale okole ng'era omuntu ayagala omuntu wabeere ku mulimu ku kye naye wekituuka nti kati kiri waasi nti Kadama kati takyasobola kubeerawo nga yeetaaga nga kirimu okufa n'okuwona tebabiyingiramu era Kadama ofa lulwo ne bakutta lulwo bennyina abakusse ne bayiya we bakutwala mu bufunze kampuni ebanga etunze omuwarabu ye muntu atanenyezebwa omuwarabu ye muntu atasibibwa tavunaanwa bali ekitiibwa kyabwe bakyesigaliza nti yasse omuntu bamuvunaane bamusibe tekiriyo era ekyokutta abakadama bakyenyumirizaamu nnyo battira ddala bakadama nga bakyenyumirizaamu nnyo kuba bamanyi tebalina security
ebatiisa newakutta teri yagenda kuwondera ate Kadama talina ddoboozi lyonna limudduukirira ofa lulwo bibyo kampuni eba teyingirawo. Emyaka gy'okubidde kyeeyo mukaaga wali otoloseko mu kiyumba anti era kino ekyekisembyeyo kino kati kwokomyewo kano wafubutuse janzikulu natoloka nendekayo ne passport nekubadde kati getting expired kuba yali nkadde kati nagenza okudda nga waliwo passport mpya. bwodduka mu kiyumba nga ne passport esigaddeyo osala otya ensalo ya Saudi Arabia oyingire naye bakadaama bano nabo balinamu obwongo obwenjawulo by the way yadde bayita mu risks nyingi. Obulamu kya bugagga ekintu bwe kituukamu nti kufa bulamu kya bugagga wonna bw'ofunira olinnyo otya nga tolina bakulinyisa batya are you for the deporting kati tikitoko zino zina bannaye yaleeta tikitoko weebale nze mbabuulira tikitoko eyambye bangi nze njenyumirizaamu kubanga nze kati nali ku tikitoko nali ebintu bya tikitoko omanyi tikitoko osangayo ebintu ebyo bibiri ofunayo loose ofunayo emikisa bintu bibiri oba obisuubira naye tikitoko okusingira ddala eyamba nnyo. tikitoko ekuyamba etya nze tikitoko eyamba etya omutolosi akomewo Uganda nga tafudde. Nze nagulawo tikitoko si nze yagigula mwana wa mukama wange ye yanzigulira tikitoko kuba nali sibimanyi kati nandagira engeri gye bashutingamu vidiyo buli kimu weyanjigiriza nentandika ne vidiyo na vidiyo zenatandika nazo kati nali nnoonya ba followers webityo nentandika okubeera nga manyikibwa ku tikitoko nentandika okukola live kati mu kukola live nensanga nakola live n'abaana abawala nagenda ku live y'abaana abawala nga kuliko mama Kiyumba kati mama Kiyumba oyo nemwebuuzako nemugamba mama Kiyumba nina challenge gyenfuna ku mulimu wano mukama wange ansasula naye tansasula kashi mu ngalo ekyo ekintu ekyakyewala bukyanga nyingira nsikwata kashi mu ngalo ne mu Buganda Sente aba ayagala azisindike Uganda direct naye nga abantu bazisindikira tebampimira kigero kya Sente meka ze balina kozesa meka ze balina savinga bakozesa zonna tebasavinga nambuuza kati oyagala tukuyambe tutya ne mugamba nze njagala okutoloka ngende nkola awala bwenfunira emirembe kubanga mukama wange nagezaako ebbanga lyonna okumugamba naye ng'agaanye. N'ekirala mu kusindika Sente wano osindika Sente oba bakuwa 995 zituuka 7,000 ezimu ziddawa nze naawe akozesa simu ye takukkiriza genda mbu okozese Western Union wabweru mbu oba okozese mobile money oba ofuneko emikwano bannayuganda banno eyo mu bakitoloso oba ofuneko engeri gy'okwata buli nga bwe wayingira ekiyumba kye mu kisakaati kye buli kimu ekigwera bw'oba oyagala ekintu kyonna olina kugamba ye n'akikumalira ku ssimu ye. 9,000 Uganda watuuka 7,500 oba ye kenyini yanzibanga mu magezi nze simanyi zatuukanga 7 abalala ezaabwe zituuka mmeka bajja kumbuulira kakati nze ye loosi infact bye byansingira n'okundetera loosi kubanga obeera n'obuvunaanyizibwa bwakakadde Uganda osindika 7 kakati Uganda wasigala mabanja basigala bakukuŋŋaanyako amabanja kyokka no buli mwezi olugwako osindika zonna bw'obuuza zituuse meka nti 7 kitundu nti kakati zatuuse 8 nokabira nange n'osoberwa n'obeera ng'oli muloosi eyo mukama wange ate no bwazisindika tezituuka lunaku lumu oba nnaku 2 zimalirako ddala wiiki nnamba omulinda Sente zikyali mu banka tezinatuuka nogamba banne simu eyo eri mu banka kika kyeyo etuusa Sente wiiki nnamba nga tezinatuuka n'omuntu n'oba nga obadde olina omulwadde mu ddwaliro aba afudde mulinda Sente zimale kutuuka naye nga tezituuka nensobera nengamba banne wano sigenda kusobolawo mukama nga mugamba bannaye nina ikaama yange ne passport ntwala kuno gundi Western Union sindike Sente nedda kakati byonna nagezako bwe namunnyonnyola mama Kiyumba n'agamba gwe jangu
n'amakiyumba abeera bweru. Ali bweru, abeera bweru. Bano abatolosa abaana balina obuzibu. Era bw'omuwala yenna yina bw'abanga alina obuzibu mu kiyumba n'afuna kontakiti ye oba enamba y'essimu ye yakusindikira driver n'omusindikira location. Maama Kiyumba Mukama akuwa omukisa, bale kutaasa bulamu bw'Abannayuganda. Yaŋŋamba jangu ngenda kuwa enamba y'essimu yange nampandikira kuba twali ku live nansomera enamba y'essimu ye. Kati bwe yaginsomera nengiwandika ne mugamba njagala kujja naye ŋŋamba simanyi bazi nusu 10 okuva eddamaamu n'okugenda e Riyadh. Kati nze nga sirina wadde olwaga Sente nga bwe nkuba nti mukama wange yazeefunzaamu nga sirina wadde 10. Ani akuwa akasente awo briefly abi okupakira ogwe mpaka Uganda? Ebya Uganda sooka obireke. Ye yantolosa n'aŋŋamba okujja we Riyadh ojja eddamaamu eddamaamu ojja Riyadh ngenda zikuwa olizinsasula otandise omaze okukola. Neŋŋamba kale nenzija ewuwe. Nasulamu bamama waliwo abawala bangi akuŋŋanyirawo abawala bangi n'abafunira emirimu n'abagabagaba. Kati nze yangaba mu famire nga yakulabira mukadde era nendabira bulungi omukadde oyo emyezi gyali giwera omukaaga. Neŋŋamba kati nkooye nga mpulira buli lunaku mbeera njagala n'abaana bange ku ssimu nga baŋŋamba Constant atukuba, Constant afumba emmere agenda n'afumba mu baneiba ne baliira eyo, agula emmere n'agenda n'agiriira mu baneiba ne bagiriira eyo. Simanya bw'aba aguze obwokulya bwe abukukusa ffe tusiiba njala tetulya mmere tetuli biki bakaba ebintu bingi ng'olaba mu ntuufu n'abaana enfaanana nga mu ntuufu amagomba munoge ng'olaba abaana bakoze. Naye omukadde jjajja nazzibwa. Saagala mwogera nnyo mu kamera munsonyiwe erinnya erisimatuse busimatuse. Ambeereddewo nnyo ku baana abo. Yabambeererawo nnyo ng'abampeera ebyokulya nga oli ku kyeeyo. Siisa wange nga ye abakolako efujjo nga ye yabasembeza yababudaabuda yababeererawo. Sisita we yali azaddeko? Yazaala nti bwe mbadde mbeerako n'omwana we n'abange. Mbeerako n'omuwe n'abange oba taata w'omwana obaweerezayo ekyebiri n'owamubonyaabonya. Ate owuwe amwagala nnyo naye tabeera naye tatwala budde yamutusuulira ffe kati tufaafagane n'omwana we. Ye yakola gwa kuzaala ogw'okulabirira agutusuulira. Era omwana mbeera naye waka naye tasiibawo obambi oba akolawa simanyi n'emirimu gye gyakola sigimanyi naye ogw'okulabirira omwana ye yagutusuulira. Ate nange ne muleka bwe nti kubanga mwana muto yakeera okuzaala ebintu by'okuzaala tabimanyi tafumbirwangako abadde student oli yafunisa bufunisa lubuto ne tukanya kumuteeka mu kiri olina okusoma ye nga amanyi kimu nti nze nina okeera agenda kusomera omwana nina akeera kumusuulira omukadde amulabirira asiibe naye. Kati ekyo kyamukuliramu tamanyi nti maama alina okutwala obudde asiibeko n'omwana amufumbire ku mmere waka oba amuwoleze ku ngoye azannyeko naye ekyo takimanyi. Kati yakeera bukeezi ng'alekaawo nga yagenda era tasiiba waka adda kiro ssaawa 2 ssaawa 3. Era wembeeredde ku kyeyo nga sinakomawo adde nga oluusi akomawo ssaawa oba 6 oba 7 naye nga ne gyava tewali amanyi. Naggulawo asanga omwana we yeebase tamanyi bwe yasiibye tamanyi kyeyalidde era bw'aba alese ebyokulya awo amuzuukusa n'amuwa oba bazze n'akookulya n'amuwa ate era agenda okumuwa obulwadde omwana aba yakusse okiraba. So mu bufunze olirwedde okukola omulimu gwonna ogujja ne opportunity y'okudda ku kyeyo weebezze nayo okusingira ddala mbadde njagala kudda ku kyeyo naye ekinnemesiza ndaga muntu eyo ne passport okugifuna. Sirina ssente za passport neeremye mu buli kimu. Omanyi ssente zigonza bingi kakati stress ey'okuleka abaana ku muzigo nzire ku kyeyo ekyo kindi awo. Nina kubanga nina ssente nga nsetolinze bulungi abaana wembaleka nti landlady musasudde bulungi akawera essomero nkiriyalinza amabanja oba ne passport yeetaagamu akasente okufuna passport ate ne ndagamuntu naye okugifuna yeetaagamu akasente. Kati ndi stuck abaana buli lunaku olukya tuba tulina okulya tuba tulina okunywa
abaana otuuke waka abaana n'engoye nga tebalina nange kennyini neeremye n'ebyokwambala simanyi ndowooza olugoye olw'ebbeeyi olutegerekeka mu bulamu lw'embala lwe luno era teweewuunya enkya okunteeka ku kamera endala ng'era sirundi mu lugoye lwe lumu luno siyina ngoye n'abaana tebalina ngoye buli kimu naye simanyi. Anyway, Uganda ye obulamu bwa Uganda ekikulu mu byonna kyemba nze neebaza Katonda nti buli wesigala nga Katonda obulamu akyabukwazise wabaawo essuubi nti busobola okukyenkya ne wabaawo ekikyukamu n'olw'ensonga eyo buli kimu mukiwulidde bulungi. Ntuuliddemu omwana Soda yaba alina okondakitinga ensonga zino zonna nakuwala nnyo buli wendaba bambi omuntu ng'obulamu bumutwalaganya ati nsonyi okusala akalimu eri eyambuuzizza olina boyfriend lwaki toyogera ne boyfriend wo oba bbaawo bannange kino nkyogera loud and clear siyina boyfriend siyina musajja era sinoonya abaana benina ebizibu byenina n'abaana bimala sigenda kwegatako stress y'abasajja bannange oyina aliyo ng'anoonya mukazi wakuwasa tonoonya bannange wano siriwo kunoonya oba oyagadde kunyamba ng'ayamba omunaku oba yamnyamba ng'ayamba omusayi gw'eggwanga Uganda ng'ayamba omuntu muno naye toteekamu bintu bya laavu nti ogenda kunkwana kuba nze nange abaana abasatu abo baana batono kuba eri abaana abantu abalina abaana abangi abasingako nekwabo bano abatono abange bano abasatu neeremye ntuuse ne ku midiya kati ate neeteekeko ne stress y'abasajja nedda akwana alindeko. Anyway, mbajjeeko engalo abaana ba maama njagala obaagaliza omwaka omupya Happy New Year naffe gye tuli eno mpolampola Soda kabasiibule kuba ensonga zino zonna yabadde alina okuzimala naye waliwo entula nga leero kamutuuliremuuko. Soda siibula abantu bano. Anyway, byonna tubiwulidde okuva gye twatandikidde okutuuka waneeno akuddira mu luyimba tatera luwoomya. Mwannyinaffe bw'atyo bw'alambuludde ensonga ze. Gwe wenna akwatirwako ennamba baazisomeza abadde 2 kubaddeko ey'omukunja 0755 32 65 55 ne kubaako n'eyange 0755 84 08. Vidiyo eno osobola ogyongerayo n'etuuka kw'anaayamba. Gwe osobola okuba asomero n'ogamba abaana nze nsobola oba muyambako ne mbateeka mu ddekeya kuba ayagala ogenda ebweru naye abaana w'okubaleka nakyo kisoboka. So ngenda kusaba osooke gwe obasiibule nange mbasiibe. Bannange abandaba nsanyuse nnyo mwabali abampadde amatu okuwuliza ku bigambo byange mbasabira emikisa n'oyo ananzirukira yonna nkusabira emikisa kwebaza n'obuddewo bwonna era mbaagaliza omwaka guno omupya gubabeera omwaka omulungi ogw'emikisa ogw'emirembe ogw'obuwanguzi. Namanya nsigadde nze Pamela Faida. Amina. Mwannyinaffe bw'atyo bwakoze single mother abaana 3 kyemwako credit abonyebonye n'abaana be kuva bwe yabazaala paka kaakati tandikira awo. Mbadde omwana Soda ne muganda wange omukunja atasera yabitandise. Mukama Katonda omulungi abankumire. Subscribinga, commentinga, sharinga ziri channel 2 ey'omukunja atasera gisubscribing okuba music updates zonna neya Expo TV stories ez'enjawulo nazo zibaako. Mukama abatukuumire. Expo TV to the world.